banyambe kubanza omwana wange embeera gyali musinungi neetaaga bwenkanya ku musajja oyo n'abawala abo bonna nga bwe babadde mu zi vidiyo. Aisha kwagala tutemeretemeremukko ekintu kino ekyatuuse ku mwana kyatuuseewo ng'oli luddawa ye wakirabiddewo gwe? Basebo ne bannyaba abandaba era abampuliriza nsaba bannaaye omwana ono okubabuulira nze amazima nga bwe gaabadde. Omwana ono nze mbeera mu Mpigi district. Ebintu bino byagenze okutuukawo nze nga ndi mu Mpigi district gye mbeera ku Kaggaba zooni bwe bagiyita, naye omwana nze nabadde ndi waka ssaawa nga zigenda mu 2 lunaku lwa Sande ne bakuba essimu ne baŋŋamba olabye ebituuse ku mwana. Nze kuba nze siri ku social media, siri ku mitimbagano, ne mbagamba sinnabiraba nti biki nti omwana yenna bamukubyekubye bamuyiridde amazzi biki nga sirina nawe ntandikira ne mbeera awo nga ndi mu kutya. Ne ŋŋamba kale kanninde obudde bukeere kuba kati bwakiro sirinawe simanyi we ŋŋenda tutandikira n'abamukubye sibamanyi. Ne vidiyo nze sinabadde sinnaziraba. Mami, for starters abantu baagala okumanya omwana ono yaani, amanya gamatuufu yaani, alina emyaka emeka, abeerawa? Omwana ono bamuyita Pretty Nicole ge mannya ge. Omwana nze maama we. Omwana alina emyaka 14. Ennyabo. Omwana ono alina emyaka 14. Obadde tobeera naye? Omwana nali mbeera naye kati mbadde mmaze ebbanga nga lya myezi 5-6 nga simulaba nga siri naye nga mbadde na ripootinga. Ripootinga ki? Nti omwana yanzirukako simulaba, naye ng'ali mu mikwano era emikwano ogyejo oba egyamukubye nze siyinza kumanya abadde n'egyo emikwano egyo. Bw'oyogera emyaka 14 kitegeeza omwana mayina abadde akyasoma? Omwana yali asoma we yaddukira, yali ali mu P7. Abaana bano abaasawutinze omwana wo obadde obamanyi kubanga mu kavidiyo akatambula oba akali viral balaga nti beemanyi n'omwana oyo gwe baakubye? Abaana sibamanyi, abo abawala sibamanyi, gwe gwasoose balaba era sinnaba nabbalabako kati okuva bwe bamukubye. Kyakuyisizza kitya ng'omuzadde? Kyampisizza bubi nnyo ennyabo, kyampisizza bubi nnyo kuba omwana tali mu mbeera nnungi, alumizibwa buli wamu ate tannafunako treatment yonna. Taata w'omwana aliwa mu nsonga zino? Taata w'omwana saagala muleeta mu nsonga zino. Kakati tubuulireko omwana omufuna ssaawa mmeka, ogendayo ssaawa mmeka mu gye wamusanze yonna era omusanga mu mbeera ki? Nze nakeera ku makya nnyo ssaawa 11 ne ntandika otambula nga nzija mu kibuga. Ne ntuuka ne nfuna abantu abamu ababadde bankubira amasimu sooka ne bandagazi vidiyo. Ne bandagazi vidiyo zonna nga bwe zaabadde wamma era ne ntya kubanga era tebyabadde birungi. Bwe bandaze vidiyo zonna ne tugamba tukoze eki katugende ku poliisi. Ne tugenda ku CPS. Bwe twatuuka ku CPS ne batugamba crime gye yabadde gye bagenda otusindika. Ne batusindika mu Kawempe nawo we twatuusewo ne baturifaringa kati wano we tuli Ekira. Tuli tebatuyambye, tetufunye buyambi. Buyambi ki maama bwe mbadde mwetaaga? Omwana omuyita otya? Mwana wa sisita wange nange aba muwala wange. Kati buyambi ki bwe mbadde mwetaaga? Ffe tubadde twagala bwenkanya naye poliisi tetuyambye wadde batuvuvunga batuzze eno bwe batugoba kwegamba tetubitegeera tuli awo tuli stack.
Ffe twagala abantu. Maama kiki mwagala? Ffe twagala oyo omusajja eyabadde n'omwana wange ng'omwana wange tanneetuuka. Ne bonna ababadde mu vidiyo ezo nsaba buyambi. Nsaba buyambi okukwatibwa kw'abantu abo. Ekisinga okwewuunyisa tumaze obudde buwanvu wano tuli wano naye ku siini happenings ebintu bino byonna ebyaso n'okuba omwana okutuuka ku kino ekintu mama omwana atuuse bakutte suspect wali kafuta be bamukutte bwali ne famire ye nekiraga nti polisi balinganga bali ku side eri be ba complainant alinga ne video bajja begoyinze viral nekitugyeko enviri ku mutwe byo byonna twandibigumidde ne kusini okutwala omwana yeka ne polisi mama ne bamuleka famire ne bagireka ne bagenda bugenzi ne bannamawulire abamu ne batababalamu magezi kumanya nti kino kyekigenda mu maaso twetaaga obuyambi eri omwana ye kennyini alumizibwa tali mu mbeera nnungi era amawulire gonna agayitaayita eyo ti omwana tyali mu mikono talina mikono mituufu gy'alimu talina buyambi bw'alimu nga mmwe musitukire tuveeyo n'eddoboozi ekambwe omwana ajja ayambibwe. Mami omwana ali mu mbeera ki? Omwana atali mu mbeera nnungi azifonna osimanyi nawe bamututte. Wayogeddeko naye agamba ali mu mbeera alumi omutwe gumuluma ekifuba kimumbirizi yakubawo eno enkizi ene mabega akalabusi eno yonna Mami kiki oyagala era bani boyagala bakuyambe? Nze nsaba omuntu yenna ng'ali eyo ba minisita ba speaker wa parliament abakyala bonna abalwanirira eddembe ly'abaana abawala nsaba bagolokokeremu banyambe kubanza omwana wange embeera gy'alimu si nnungi neetaaga bwenkanya ku musajja oyo n'abawala abo bonna nga bwe babadde mu zi vidiyo iye kyenjagala tubadde tusaba kuba mwana wange ali mu eyo yenna ayina kaayina ayambe ku maama ono amafiina mama bet nambose ajatyamisa kabanda muli bakazi bazadde amafiina tutukire ku maama ono mujje mumulabemuuko tuvuddeyo ke tuyina tulaba tetuyambiddwa nga we tuvuddeyo tuyisiddwa maama ono esinga otuluma maama ono bamututte nga muntu wa bulijjo. Nze nsaba Pastor Tom waaba atulaba omwana wange njagala asabirwa asumululwe omwana wange ne Pastor Kayanja we baba batulaba ne Mami Jessica Kayanja ne Mami Justine Mugerwa kubanze ndi Mukristaayo nsabira wa Bishop Lubinga Remnants naye nge eze kanisa nazo nzikuŋŋaaniramu olw'okubiri mbeerayo mu kwegayirira emutundu wa Pastor Tom nsaba buyambi ku lw'omwana wange. Omwana lwaki bamba bamutadde ku poliisi bagamba wa nsonga ki emuleseza ku poliisi? Omwana ye batugamba nti baagala mujjako statement naye tebatukkiriza waali tewadde tuganya watudde wadde wodda waali nga bakugamba vaawo kati ddala kituufu ekyo kyabwenkanya tumanyi kigenda mu maaso okubanga bamugobaganya nga maama woodi eyakubye omwana nga ye bamukkiriza okubeerawo omwana we kyendabye ne bannamawulire tusitukiremu n'omulanga guno n'eddoboozi erikunga abantu ne post ogenda mu maaso justice eri omwana so ebintu ebinaaba bigenze mu maaso bazira kusitukiramu nga bba abantu bajje banunula omukadde ono kuba nammwe mukirabyeko ekiri wano. Abawo muyambe muto abaana kubanga abaana bano tubalaba ekindese wano nga nze abaho waliwo omuwala bamuyita Shira kazini w'oyo omwana nze omwana mudde simumanyi nze wano ku lwa Shira waliwo omuntu gwe ndi ntaki naye yadde ansindise era akola mu gavumenti nangamba ntuuke wano ndabe situation wano abantu gye balimu then bano abantu balina okufuna obwenkanya balina okufuna obwenkanya kubanga omusajja yali oba akwana omwana woono oba ki tetumanyi ayina naye okuvunaanyibwa yes bamuvunaane lwanso tebasobola siba oyo omwana omuto ate nga yali alina gaaya amukozesa ate naye kobana n'omukazi we
ate batokyalinga omwana yensonga lwaki nzize wano nasose banoonyeza kawempe nengende kira oba gundi eri ekisaasi nenvayo nenzija wano so omuntu ansindise wano tuzize kulwa shira ffe gwe tumanyi kazinuwe so twagala famire y'abana abantu efuna obwenkanya tulabe nga gayi eyabadde n'oyo omuwala nga si bali abawala abakubye wabula ono omusajja gwe twagala avunaanibwe ng'amateeka bwe galagira kuba ekisooka omwana wa myaka 14 yes abawala basobya naye ono yamuyigiriza okusobya oba yamuleetako abadde amukwana alina okuvunaanyizibwa ng'amateeka bwe galagira ne famire y'abana efuna obwenkanya fe abawala bo balwanye byabwe tetumanyi kikwatako bawala abadde bamukuba naye ffe twagala omuvubuka eyali naye ate ng'amukozesa ate nga n'awendula omukazi oli ebeekobaana ate okumukuba ffe gwe twagala bamukwate bonna buli omu afune obwenkanya famire y'abaana efune obwenkanya